yonna gye yagenda zaali successful. So jjukira baatugamba nti eziki ezisembayo abeere nga ate agenda okuwummulamu. So Sheebah yagenze okuwummulamu okubeera nga ate azaala. So sooka otwe Sheebah nga ate agenda okuwummulamu. Okay. Bye. Okay, Queen Kama bw'atyo agenze omanyi omuntu ekimufuula ow'enjawulo n'owakabi si kusigala ng'asigala akiyimbako buli kaseera nze ndi wakabi teri ansinga nze gwe mulaba temunsobola leerererererererere kigenda mu bikolwa byakola ne impact ze birekawo. Okuva olunaku Sheebah allegation z'obuto bwe zajja buli omu kyaliko ali lubuto tali lubuto, ali lubuto tali lubuto, n'atereka olubuto lwe n'ayambala agagoye aganene era nga ne bw'omusigala bw'oti osigala ogamba oba ali lubuto oba tali lubuto, n'atuuka okupromotinga show n'atabaako waayogera ku lubuto era nga ne bw'oyagala okukimubuuza akyewala n'akyetooloola eri. Bannayuganda bonna ne beesomba ne bava nna gye baava ne bajja mu kisaawe ne bajjula, n'avaawo ng'akoze statement cricket over agikubye ebyaliwo byonna ebimwogerwako. Sheebah agenda mu bbato n'okola bwoti ne bwoti ne tuvaawo ng'amaze okulaga statement nti nze ndi muyimbi w'amaanyi. N'atavooko n'ata oluyimba akati awo n'asooka atwanjulira olubuto buto. Ago ne gabeera amawulire ku social media. Olubuto teyakoma ku lubuto kubanga abantu byali the debate was kakati Sheebah bw'anaagenda okuwummula music agenda kukola atya. N'atulaga nti avudde mu concert ebadde successful ekoze amawulire n'ateerawo oluyimba. One of the songs ezikyasinze okutraininga current ndoza bugenda ku YouTube kalutraininga namba emu oba ontegeera. Kakati avudde ku lubuto akoleddeko show eri successful. Tavudde kutakomye ku ekyo afuniddeko oluyimba. Libade mwakirowoozezaako nti ndowooza mu bbanga lya myaka nga 20 okuva mu mulembe gwa tape zezaakoma okukola ng'omuyimbi ayiiya alubamu ye n'agiwa erinnya nga temugiwulirangako nemugenda ne mugula tape. Sheebah yakoze concert n'agiwa erinnya ery'oluyimba lutawulirangako. Abala bonna akwata oluyimba n'amala odupromotingako ne tujja ne tuwuliriza. Kakati mbadde nkyabagamba olubuto lwakola concert, olubuto lumuwadde oluyimba essaawa zino agenza okufuluma ng'alina oluyimba. Kakati akulaga nti afulumye naye eggwanga likyamutunuulidde. So nyongera okwagala engeri Sheebah gy'akwata gye yeekuttemu ng'omuntu. Omanye ensi esobola yo okwagala okudefininga nga bw'eyagala, naye kyenyongedde okuyiga ku Sheebah nti the way you define yourself esigala yeewangula. Kubanga osanga Sheebah ffe twamuwadda definitions zaffe, twamuyita dda bye twagala, ate naye munnanga abiwulira era abimanyi, naye ekyo tekyamuyigula ttama, ye kyamusigala kimunywezezza n'asigala ng'amanyi Sheebah omutuufu yaliwa, Sheebah omutuufu kyayagala kyekiriwa. Era by the way nabagambya nekino ngenda kuddamu nkibagambe, you just give it time. Ogenda kulaba abawala nga batandika okwekuba ebyo ebifaananyi byabwe ku baby shower zaabwe n'ebifaanaganako ebyo ng'embuto ziri bweru. Ng'embuto ziri bweru. She's a trend setter, asetinga ekintu n'atambula nakyo ne kibeera mu maaso. Ekyo ne kimaliza kimufudde omuyimbi ow'amaanyi. Era neyo gyali ojja kusangayo amakampani agamunoonyayo okwendoosinga. Kati ayinza otuwummula ku lubuto kuba kyakozesezza obuto kimala. Ate bw'anaamala okuzaala ate ogenda kulaba endorsement z'agenda okufunira ku mwana. Ekyo nno kikuzaayo ku engeri sita gye yandiyisizzamu, engeri gye yandyekarinze on okusobola okuattractinga abamugoberera, then abamugoberera abo n'abakozesa okusobola okuba nga ate akola akasente. Ziyana mmeka tukome ndowooza wano.
Pata ku remote yo, sigala ku BBS Telefina tukuwa